ndoze zetwawa siwe kiri netuwa bwina abagamba kubanga twagamba nti buli wambayina bwino sijja kubalonderako netuleta bwina atulaga nti mu butuufu ennaku ezo tebazikola ki tezisiibwa bwino gotwalaga okujjako omuntu aliwa ali e Makka oyo atasobodde kukola ki kusala kisolo ki ebbanga lyamalanga yagasse oba tuyita mutamatte sijja genda nnyo siri mulungi nnyo mbye Makka mujja kubiza Sheikh Mzata Baseka Swaleh Baseka Khamisi be bamanyi nnyo ebye Makka sibimanyi nnyo sijja kubyogerera nze mbeera mukono ebye Makka sibimanyi nnyo oba nange banantwala bwe lizifunika Allahu Akbar Allah yamanyi nsaba zimpe nange ngende e Makka nga bwe bagenda baganda bange kati bwino yo twamulaba kakati ne tuddayo nti abagamba nti ennaku ezo zisiibwa beesiga ki balina bwino ki kati tuli ku ndowooza egamba nti ennaku ezo zikola ki zisiibwa hadithi ya Bukhari bwina atege alaga nti ennaku ezo bazisiiba hadithi ya Bukhari Aisha radhiyallahu anha agamba nasiibanga hadisi etugamba nti Aisha yasiibanga ennaku z'okukalirira ennyama ega nti Aisha yasiibanga ennaku zaki era ne taata we yazisiibanga okukalirira ennyama ne taata we yazisiibanga zawadi ne taata we eno yo bagiyita dhamiri abawarabu kakati edda kwani bwesigalanga ya kisajja ng'egamba nti ne taata we yasiibanga nga dhamiri ya kisajja taata wani wa Aisha bwegamba nti taata wa Aisha yasiibanga kubanga disega nti wakana abuhu yasumuha kakati hadise yegamba nti wakana abuhu yasumuha nti taata we yasiibanga kati hadisi bwe tugiza ku Aisha yali badde egamba kubanga riwaya ega nti wakana abuha yasumuha bwagamba nti wakana abuha yasumuha nti taata eno ha edda ku Aisha aba ategeeza Abubakari kati bwe tugirekayo nga riwaya ya Abubakari bweri kubanga era tulina riwaya Ismaili egamba nti wakana eno ega nti wakana abuhu yasumuha nga ataleese musajja etegeeza nti ategeeza Hisham nti taata wa Hisham Urwa ibn Zubair kubanga yavaako hadisi nti wakana abu nti ekitegeeza taata wa Hisham gubayita Urwa yazisiibanga so si taata wani wa Aisha wetugamba taata wa Aisha tuba tutegeeza Abubakari ekyo nga kitegeeza nti Aisha yasiiba ennaku z'okukalirira ennyama n'Abubakari yazisiiba. You get my point? Bwe tugamba nti dhamiri eryedda ku kisajja kiba tutegeeza nti Aisha yasiiba ennaku z'okukalirira ennyama era ne taata wa Hisham gwe bayita Urwa mutabani wa Zubair naye yazikola ki yazisiiba aweetaaga okutagulula ab'Oluwarabu bajja okundoza kitegeerekese. Bwe tugamba nti edda kwani taata we yanoono bwe tugamba we nti Aisha asiibanga ennaku z'emina ne taata we yazisiibanga we bwe tugiza ku Aisha tubategeeza ani Abubakari. Hadi obuzibu wabuli nti eri we mu Luwarabu etegeeza kisajja wano mu hadisi kwagega nti wakana abuhu ntegeerekese taata we awo nitutegeeza nti totale bategeeza nti taata wa Hisham ye Urwa kubanga senga yali wano hadisi eno gyenjogerako senga baali bategeeza Abubakari baali bagenda nti wakana abuha
ntegerekesa bulungi nnyo naye olwokuba nenjogera eri tugirine eya Abu Huweri neya Abu Huweri kakati back to the point eyo hadisi gye beesigamirako nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama atukkiriza okusiiba ennaku zaki ez'okkalirira kubanga Aisha azikolanga ki hadisi eri mu Bukhari ate Aisha nga tumanyi tanza kola kintu nga kyawukana n'ekya Nabbi sallallahu alayhi wasallam ntegerekesa bulungi nnyo kakati yoyo bwino gwe beesigamirako bwino aliwo atugamba nti tebakola ki tebazisiiba totale oyo ye bwino waali siba kiri bwino waali tugamba nti kakati tugamba nti bwino aliwo agamba nti ennaku ezo tebazisiiba omulala n'agamba nti tebazisiiba okujjako aliwa twaga nti era endowooza eyo entuufu ndala bwino agamba nti ennaku ezo bazikola ki bazisiiba kakati kyetwagala okugatta ennyo bwino agamba nti bazisiiba ne bwino agamba nti tebazisiiba okujjako kugamba tukigatta tuti awo banna usulu bagamba nti mubite mukole ki mubite la ilaha illallah muhammadur rasulullah banna usulu basajja bagezi waliwo watukane waga nti ansa eriemu kati kubita ansa eriemu kukola ki kubita kijja kiti nga bagamba nti bwino atugaana okusiiba waali naye tuyina ne hadisi ezitugamba nti tuyina aya etugamba nti abali e Makka bakole ki bo basiibe kati aya etukkiriza okusiibira eri ye Bukhari bwagamba njoga Bukhari yagamba nti ali ku ndowooza egamba nti n'abali e Makka tebasiiba kubanga aya weeri etugamba nti ab'e Makka basiibe ye ekkiriza terondamu fasiyamu 3 ayamin fi lhajj wa 7 idha raja'tum tilka 10 kamila aya weeri eringa etukkiriza okusiiba hadisi weeri etugaana okukola ki okusiiba nga baga nti hadisi bwe tugitunuulira aya ne tugamba okusiiba tuno bwino eri jeno hadisi ejjamu naye hadisi amaanyi gaayo nga babuuza gamalira okubanga esosonkolayo aya byeganye nga baga nti amaanyi ga hadisi eno bonga bagamba nti tukkiriza tukimanyi bulungi hadisi esobola okusosonkola ku maanyi nekendeeza ku maki ku maanyi bwe kijanga kiri jjano waliwo hadisi bwekikola ki bwekikendeezaako ku busungu naye eno amaanyi gaayo tegamala olw'ensonga bbiri one bonga bagamba nti eno hadisi ahadi teina maanyi gajjawo kugawala kino kiyita takhsis al-umum takhsis al-aya bilhadith al-ahadi abafakkirizibwa aya okuba no byogisosonkolamu nga hadisi gyolina eno terijjeno tebuna si y'abantu bangi y'abantu batono nga baga nti already hadisi ereeteddwa abantu abatono gye tuyita hadisi ahadi tebeera n'amaanyi gasosonkolamu ki aya ng'ebadde eri openi kakati ate eno hadisi ezze ngeri ahadi ate teri open kulwaki kubanga tennatugambako nti Aisha agamba nti nabbi yagamba musiibe ennaku zaki wabula etunyumiza nti Aisha ye yali asiiba kakati nga ffe tugamba eva nti oba tugamba nti ekikolwa ekyo kyakolwako ku mulembe gwa nabbi tukitwalanga hadisi bwaba teyakigaana kati nga bagamba nti hadisi teri marfu mawquf Aisha yasibanga get my point kati hadith eri ahad
ate mawqufu bwe yalibadde nga ahad nga marfuu twalibadde tutankanankana ekhassasa umum oba tekhassasa umum. What about kati ate nga eri mawqufu ahad ate mawqufu banenge munzijeyo sagala nyogenda nnyo mu usulu nsi mutawadir ahadi ate teri marfuu. Eyo tuve ekikulu kya byonna kyenjagala mutegeremu nti hadisi tetugamba nti nabbi yagamba musiibe wabula etunyumiza nti omu ku bakyala be yakola ki ne taata w'omu ku abo abayogera hadisi. Akati ate hadisi zetulina zitugamba nti teri kusiiba eza nabbi zayogedde. Akati tuga nti hadisi eno banawusulu baga nti hadisi nga bwezze bweti ne aya bwezze kati bikwataganye bwe bikwatagana nga bijjiiraawo byonna nga tubiteeka wali nga tuga nti bikwataganye biyidde nga bivaawo nga ffe tusigaza hadisi ziri endala. Kati ekitegeeza tusigaze ekigamba nti tusiibirawa ab'e Makka bakola ki abali e Makka bo basiiba bano abalala abagaana n'abakkiriza abo tasakata hadisi bwino mutuufu naye yeeridde nadde ebbali kubanga waliwo ekiseera naawe bwojja n'amaanyi n'otuuka n'ozikira singa owulira enduulu n'ojjayo n'omuggo ozze kkuba oba batemu abalwana n'ogenda okulanga taata wo yakuba maama wo. Whom do you beat? Munfunye bulungi abawuliriza kati waliwo amaanyi go bw'osibika n'ofiriizinga yourself n'obeera nga olinga atakyategeera n'oga nti ebintu mbivuddeko ngenda kukubaani. Maama yalwana nani? Ne taata nkubaani nga tolina goyinza kukuba. Kwegamba hadisi ne tubiteeke ebbali. Hadisi ga nti yes tuzigattana kuzisa bbali iri esigale yokka. Ntegerekese bulungi nnyo munfunye bulungi nnyo. Bwino akola ki ameltinga naggwawaawo bwami kyetuyita okumeltinga kyekiri kye nabagamba ni munsekerera nti love and poverty can't sleep together in one home. Kakati ffe obuzibu bwetuliko n'ebitawanya tudde mu covid kwagala love and poverty to sleep on one bed, not in one home. On one, love and poverty can't stay together in one home. Love ne poverty byawukana nga malaya na faazi. Era nze nyina endowooza yange Ssekkadde nti kasita poverty ejja ewaka nejja neeyitira mu luggi, love erina kuyita mu ddirisa eri tebirina kusinkana in one home kubanga one home mubeera mu bafumbo ate bagamba nti omufumbo alina kubanga amaze kukola ki busobozi. Can't love and poverty can't sleep together in one home. Poverty bweyingira mu nyumba, love ngeyita mu ddirisa. Love kastegeza poverty bweyita mu ddirisa, love ngeyita mu kamooli ngegenda. Love poverty bweyita mu kamooli neyingira. Nsanze wagale na madisa gale neyingira. Love ngemeltingira awo. Kyemijiretere ku bwino nti ameltingira awo naggwaawo. Yes. Tumanyi waliwo agamesa aganene nga puse gatya gado gansomba byuma puse gatya ebeera awo niyeetola nekiri ekimeze nkibeera awo nakyo nikikola ebyakyo ng'ali muleka embwa nga bakubye essasi. Allahu akbar. Bakuba essasi embwa evaako ekibayita obwobuwa ebeera awo kati nelave ng'ebulira awo erina okumeltinga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kakati baganda bange
ekyo nga kindaga nti ekituufu kiri nti ennaku z'okukalirira ennyama bazisiiba abo abaliwa emakka ebbanga lyamala nga tiyasobodde kufuna kisolo kyasalanga mutamati ebbanga lyamala nga tiyasobodde kusalo yasiibirayo ekitegeeza yasaze oyo takola ki tasiiba naye fe abasigadde eno ennaku z'okukalirira ennyama twetuzisiiba. Tugende ku issue endala egamba nti olunaku olulala mu nnaku ezaawukanibwamu mu kusiiba lwe lunaku olw'ejjuma. Abamanyi baayawukana kuba tulimu twatuuka ku nnaku ze bagattirako nti ziri haramu ne tuddako ennaku ze bakola ki ze baawukanamu nti abaffe era ze tulimu twasoose ennaku za okukalirira ennyama katuzaako olunaku olwokubiri ng'abamanyi baawukana lwe lunaku olwaki olwa Friday. Naye please njagala mu lutegeere era olunaku olwo naalibadde nduzinga naye bwe naasomesa luno luli lwe sijja kuleetayo butono naye naalibadde nduzinga nala wa mukaaga kubanga byombi bitono ate nga byonna kumpi hadiisi ezyogerako n'ebiddamu byebimu naye ndowooza tugende kuba tukyetaaga lwakuba nti ndaba olunaku olw'omukaaga lutawanyanya abantu ne balwogerera simanyi oba balutamu okubanga baagala tebasiiba bagende ku wiikendi oba kubanga luliko emikolo mingi alabanga kugamba nebuuza ku lwaki olunaku lw'omukaaga abantu balukaayaniramu nnyo owaye naye lwakuba nti bwetyo eri bwegamba baseeka baffe Allah abongere okumanya era mubaagala ennyo kuba nze I love them of course. Bamaseka batusomesa if you don't love them you don't love your religious. Butayagala basomesa dini omwana yenna buli lwatayagala musomesa mu kibiina tayinza kuyita era subject tayinza gikola ki bamaseka bwe mutabaagale temujja kutegeera bibakola ki bibasomesa. Kakati ngabo tusaba omusomesa nti akole ebisikiriza omwana amwagale basobole okukola ki omwana asobole okuyita obulungi akubitegeera era bwe nkubiriza baseeka baffe naye bakole ebirungi ebinasikiriza ffe abali eno abatali baseeka to join them freely ate nga tuli free n'okubabuuza nga n'embeera gye balimu nnungi kitegeeza bakole ebisobola okutusikiriza okukola ki okubaagala kuba naffe tuli bantu era temutukyawa nnyo bamaseeka bwe twawukana ku byammwe temutukyawa bw'oyigiriza nesikolerako tonkyawa nga bwolaba naawe omusomesa yakusomesa n'ogaana kubanga waliwo seeka bwolaba nga yali takubeera kikalu ng'asoma kitegeeza naye yakola ki kusomero bajeemanga baasoma nze saasoma naye mwe abaasoma temujeemako rules and regulations z'amasomero abaana bazijeemera ne ku universities ne ku ki kakati gwe seeka oyinza okubanga gwe wakulemberako ne strike n'ojeemera essomero kakati ate naawe nkujeemedde kakati ate gwe nkaafuwaza bukaafuwaza segala awo baakugoba mu ssomero ate tewaali sigaddeyo ng'osoma kati nange ndeka mu bujeemu bwange ogezeeko kunsikiriza era onjagale era okole ki onjagale era bangi bamaseeka nga baali babagoba nga babagoba abaana b'essomero kubanga nabo baana era saagala nnyonze mu bintu yensinga okunyiigira ye Ssekkadde ku kazindaalo ngaddamu seeka munne n'aleeta ebyekito twayoga mulaba ku ssomero yali bw'ati buli muto abikola bano bennyini b'oyogeramu baba basoma bw'oba kugirayo ebyabo naye bye baakola nga basoma n'okubabuulira ojja kukola ki oyinza okusomesa biri kakati ezo muzitwale nga jahiliya tebazireeta mu bantu nabbi yali taleeta jahili z'abaswahaba nti gweoyogera ki mu jahiliya walinga bwoti la tuleeta nti oyo gwotwali naye ku ssomero ti yali tabitegeera bamukubanga nako omusomesa wa fiki yamukuba byayogera tabimanyi tawatawidi yamukuba tuyogireku gwanvuma obukafiira nkaafuwaza mu tawhidi twafunanga 10 ku 10 wafunanga 8 naawe kati ng'ogudde tawhidi agwa tawhidi alagawo naye gwe baakuleka mu university n'osoma guyinza okusanga bateeka bonna abatukafuwaza teri yali afunyeko 10 mu tawhidi
kuva lwe yatandika okusoma tawhid mpaka kumalako university nga tafunangako 10 mu tawhid. Kakati ate akafuwaza nze nange afunye 9 kubanga oyinza okusanga nze ni mu 9 mu 5 ate ogwo wafuna 8. Mpala yokaze gye sitemye naye nga ya halali naye gwe ate otemye ya haramu. Kulabanga wallahi okafuwaza omuntu nga nze gwokafuwaza ndi beta mu maaso ga Katonda than you. Tola nti waliwo omwana omusomesa akuba omwana ng'amubanja max naye nga max ezo za omwana ze bamukubirako omusomesa tezifunangako. Omusomesa nakuba omwana kiki omwana gwo batuli suppose kufuna 90 ofuna otya 70 n'oswala ye nga 70 bwe yazifunako baakola akabaga ewaabwe. Kati ate nze zankubirako. Akati baganda bange tubula nti nze nsasoma sibimanyi nnyo kagamba naye nze mbimanyi nti okusoma si kwangu. Akati baseeka bw'oyimira okutusomesa bwe tuba tusobeza totukafuwaza tugolole bugolozi era twagale. Otegedde ensobi yaffe omusomesa omutuufu. When I go wrong ampita nti namba eno wasobeza wali badde ogikola bwoti ne bwoti oba ogiyita okirabye kolamu ndabe naakolamu mwana n'agiyita nti now you are perfect. N'omwana n'eddiini ya Katonda bweri. Lwaki mwe mutukafuwaza jana eddiini ya Katonda teriimu kusikiriza teriimu motivation tera nti amumuleke. Nabbi nga alina be yaleka. Gamba nabbi yaleka abakafu original n'aleka omuntu najja n'afuka mu muzikiti nibwe wali badde sahaba mu muzikiti bakola ki tebafukamu naye wallahi yaleka mukafu n'afukamu. Bali bafaayo nti omusajja ono tumutame baleese obusalafu kangalasi. Abubakari Umaru n'avaayo nti kamujjeko ensingo ya Rasulallah. Nabbi n'agamba muleke nabaga mumuleke amalirize n'okufuuyisa. Nabbi walekera omusajja amalirize okufuuyisa tamusazaamu kufuuyisa. Gwe ku lwaki oyagala okusazaamu okuwuliriza kwange kutuba kubanga nsaze ekirimu. La ilaha illallah. Alesa afuisa nti mumuleka amalirize. Naga la taqta'u anhu. Temumusasamu ki. Allahu akbar. What kind of that teacher that one? That is a teacher. Naga vakulongosa. Yabaga nti abadde basitudde amaanyi ag'amaanyi Umar ali wamuleete mazzi. N'abasiimuuza omusulo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam gongoba muzikiti kubanga ekanzu mpanvu. Ekanzu kituufu sigamye ntuwanvu y'enkanzu. Era sinabagamba ko nti mugende musale ebiki ebirevu. Wabula nze ngamba nti bwe tuba tubisaze timuntu handolinga bwe mutyo. Handolingi yammwe gye muhandolinga mu asaze ebirevu. Wallahi si handolingi Musa gye handolinga mu Farao. Handolingi gye mutuhandolinga nga tusaze ebiki ne mutuhandolinga kubanga empale zikweye. Ne muhandolinga Ssekkadde nti kubanga bakubye endongo ku mbaga ya muwalawe. Ne mukwata Ssekkadde mumusoma ku katuuti ku lwaki kubanga yakoze kino. Handolinga eyo wallahi Musa sije handolinga mu Farao nga Farao agambye nti ana rabbukumul a'la. Nagano gamba nti muzimba amadaala ninye Katonda mutte. Naye wallahi babagamba nti faqula lahu qawlan layyina. Kati gwe kulwaki ohandolinga nseka munogo mwasoma naye Madina mukifuna kutunulira bwino gwaleese nagaawo wamma alabika bamti yategekese bulungi kubana bwino ono laffe yatutawanyanga kanzire njogere naye instead of coming noyogera naye bulungi nti isheri bweti ne bweti. Kati ate gwe ogenze ku muzikiti gy'atali nawe otandikiddeyo kumuva oyo ne bwetwali e Madina okutegeera kwe kwali kutono atali gutegeeza nti kati naye bwana agamba nti nawe otwali e Madina okutegeera kwe kwali kutono kati nga tutegeera nti mwenna abagenda e Madina temutegeera. Kulwaki mwagala okuswaza bannammwe abagenda e Madina oba abagenda e Pakistan oba abagenda e Sudan oba abagenda e Riyadh? Nze ngamba nti any kind of that person enjigiriza eyo mugijjewo ey'okuvuma abantu okuvumagana. Love each other. Mwagalane. Oli seeka munno ekitiibwa mukifuna mwagalana.
njagala mukimanyi nti nze ndi musajja mulonzi bwe tubeera ennume bwe zitandika okulwana emu tugijjawo tulondamu esinga obulungi nitugireka mu kiraalo eno nitugijjamu endala ne bwekuba kugigaba afadhali ogikola ki ogigaba kakati oyinza okuba nga gwavumye oli nnume embi eyeetaaga okujja mu kiraalo ekiraalo ky'abaduati gwe bw'obeeramu ng'ovuma buvumi kiba kitegeeza twetaaga tukujje mu kiraalo ekyo mubeeramu nnume ezeeyisa obuki obulungi kubanga daawa yeetaaga abasajja eŋŋwaŋŋuli ennume eŋŋwaŋŋuli ezikola ki ezirina empisa era ennume kasiteebulwa empisa neereepinga n'enkazi neereepinga n'ensolo ez'amazadde okuwaka neereepinga obuto tugijjamu kati gwe ne bw'onaabeera seeka ng'oli w'amaanyi wasoma otya oba oli dokita kasita onaatandika okuvuma bano badduati abasigadde kiba kitegeeza mu kiraalo ky'abadduati bakole ki bakuggyemu ogende mu kiraalo ky'abayiga empisa awo tusooke tukimanye teri muntu amanyi byonna kati nga ggwe oli bambi ekimu kimulemye n'omuvuma naawe waliwo ekikulemye ekyokusomesa obulungi kikulemye buli omu addeyo mu ssomero ddayo mu ssomero ly'okusoma empisa n'oli addeyo mu ssomero ly'okusoma kiri ekyakola ki ekyamuyiseeko naye ate bambi oli anyiikidde n'asobya afunyemu oluusi n'empeera ze ate ggwe ofunye musango kaakati ggwe puliisi oli nnume eringa etomedde nnyinimu ennume bw'etomera nnyinimu ensolo yonna bw'etomera nnyinimu ffe mu kaliki ey'abalonzi tesulawo olwo lwennyini weesalibwa endala neziiga nti nnyinimu takola ki tatomera kakati abantu ffe bannyinimu mutuvumiraki mugenda kusomesaani bwe tunadduka mizikiti mugenda kusomesaani yate kambabuulire wallahi nze nnyina entegeera yange endala senga tewabeerawo bajeemu nabatali bayivu daawa tebeerawo ate mwalisomesezzaani tuba twenkana ffenna akati walina kubeera wanza atamanyi don't abuse me come and teach me osobole okubeera teacher alina okubeera nga waliwo student you get the boy kati ba student they are not at school teachers are there they are not there why no students aladinze student alina okubanga alina byatamanyi gwe teacher byomanyi obimuyigirize aliko ku lwaki oyagala nze mmanye byonna please once ng'olabye nti ono please alina byatamanyi let me be his teacher otyo get that opportunity nange we onebaza okuwa that opportunity ngenti wa gundi akantu kano olabe kati nze ndaba bwendi ne bwendi bulungi nsobola okubelievingiramu I trust you into you a good teacher also I open my mind to you nga ndi musiimu naye namala okunva sijja kuwuliriza nja kudduka buki buddusi kati mbeegayiridde respect mu bannammwe baba bategeera era baba bakuwadde wootandikira okubakola ki okubayigiriza temuvuma bamaseka timbavuma nammwe bamaseka temutuvuma ffe temutuvuma mutuyigirize buki buyigiriza bulungi kati ate envuma gye mutuvuma tetujja kuyiga era temujja kubeera bayigiriza balungi kubanga kiraga nammwe temuli bayivu kiki kye mutamanyi bwonvuma nga ntegeera nti omulyango gw'empisa nagwo tugumanyi naawe kati nza okusanga nze guli omulyango gwesimanyi mutono nnyo mu busiraamu kati ate gwe gw'otamanyi munene kubanga gwa ddiini nabbi yatugaa nti eddiini mpisa eddiini ki owatali mpisa tewali ki eddiini ki pisa kolagana n'abantu kakati gwe tutegeera ddiini yonna nze ka portion katono kesikoze eki kakati ate gonvumu gwe ddiini yonna tewagitegeera kakati wize teacher amwe teacher kakati baganda ba akati kyekyebaga nti bwino ejjuma olunaku lw'ejjuma tulusiiba oba tetulusiiba ntegerekese baganda ba tulusiiba oba tetukola ki oba tetulusiiba endowooza ziri bwe ziti esooka tewali kubuusabuusa olunaku lw'ejjuma
abamanyi baayawukana tulusiiba oba bbe. Tulusiiba oba nedda. Endowooza esooka olunaku lw'ejjuma lusiibwa. Olunaku lw'ejjuma lukola ki? Lusiibwa. Baganda bange, twagamba nti waliwo ennaku eziriko conditions. Si bwe kiri? Kakati olunaku lw'ejjuma tugenda kulujjaawo tulusuule mu nnaku ezirimu condition. Kakati kyetuliko kyenjagala mumanye, endowooza esooka yeegamba nti lusiibwa owatali ki? Otaliko condition. Y'endowooza ya Maliki ne Abu Hanifa egamba nti olunaku olwo lusiibwa without condition. Lusiibwa without condition. Ni Abu Hanifa bagamba lusiibwa owatali condition yonna, tewali bukwakkulizo. Ndowooza ndeete bwino waabwe oba tusooke tugende ku owalala. Bajamhur oba abamanyi abasigadde Ahmad ne riwaya endala ya Shafi bagamba nti lusiibwa only nga waliwo condition. Only nga waliwo ki? Ey'okusiiba before ne after. Ntegerekese. Ey'okusiiba ki? Oba nga lulina ensonga. Gamba nga nti sittati obadde osiiba nsiiba ya Dawuda n'olya lwakuna ng'ogenda kusiiba lwakumeka? Lwakutaano. Oba Arafa neetuukiraawo ng'ate eggulo tewasiibye. Oba Ashura. Oba Ashura. Oba okyeyamo nekituukirira. Nti Katonda bw'alimpa sente nange neesekeredde. Allahu akbar. Katonda nampa sente era ekyo nkyogererawo olunye. Nze saagala kubalimbalimba nti saagala sente. Nzaagala nnyo kubanga without money sijja kubeera musiraamu. Ningaati Katonda nampa sente enkya ngenda kusiiba. Katonda n'azimpa ng'enkya Friday naziryange nenkola ki? Oba nti omwana bw'anaawona enkya nga nkola ki? Oba mwana asoma nti wallahi nintegeera nti mpise enkeera ngenda kusiiba. Ne balangirira ku lwokuna abaana nga bawumula bagenda okuba ripoote ng'omwana ayise. Omwana we n'agamba nti enkya kantuukirize naziri yange nsiibye. Akati lubeerako ensonga. Ntegeerekese. Bajamhuru bonna bakkiriza nti olwo siibwa. Bwino ategeerekese. Kaakati tugende mu bwino. Endowooza zo zitegeerekese. Abu Hanifa ne Imaamu Malik bagamba nti lukola ki? Lusiibwa without any condition. Bakijjawa nga bagamba nti bwino waabwe Abu Hanifa ne Imaamu Malik. Imaamu Malik yatuuka n'okwogera ekigambo kikakali.
yagamba nti simanyiiyo muntu alina irimu awulirizibwa ng'ayogedde asobola okugaana olunaku lw'ejjuma nti tebalusiiba. No, nabwe kiti bweyegera ku lw'omukaaga simanyiiyo muntu ayogera ne bawuliriza asobola okugamba nti olunaku lw'ejjuma tebakola ki? Tebalusiiba. Ekigambo kya Abu Hanifa saagala mu kitwale nti kibi, tusobola okigatta ne kibeera ekirungi. Ne tugamba nti simanyiiyo, nga tugamba nti yali ategeeza kuba ebigambo byabwe bivuunulwa buvuunuzi binene. Tutegeeramu tugamba nti ng'ategeeza nti olunaku olwo lusiibwa nga tuliriko condition. Olwo tuba tukitayiridde nnyo. Tugambe nti talabangayo muntu yenna ayina irimu asobola okugamba nti olunaku lw'ejjuma tebakkiriza kukola ki? Tebalusiiba nga waliwo ensonga. Kubanga yakireeta n'akomaawo. Kati tukivuna nti yali ategeezaamu kino. Kubanga Imaamu Malik bingi bye yakola, oba kati bw'otunula Muwatta Imaamu Malik oba Sahnun oba Mudawwanatul Kubra, waliwo ebintu by'otunula nga Imaamu Malik yakyogera oluusi budde eno ng'ate alina endowooza endala, oluusi nga baamutegeera si buki bulungi. Kati nga Imaamu Sahnun omuyizi we bisobola okubeerawo ekintu nekitategeereka bulungi okusinziira ku bikolwa bye. Ntegeerekese. Kati Imaamu Malik bw'akyogera bw'ati, kati ng'ate tulinayo hadisi eziri open nga tugamba nti naye yali ategeeza nti yali agaana kubanga lusiibwa ewatali nki nsonga. Kiyali ategeeza. Ntegeerekese. Kaakati Imaamu Malik bw'ati era naye kati eyo bwina asooka ekigambo kya Imaamu Malik ye bwe yagamba. Kati bwino gwe baleeta bagamba nti Nabbi sallallahu alayhi, tuyina hadisi eya Abi Dawud ne Tirmidhi ne Nasai twagisoma nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yasiibanga ennaku mmeka? Buli mwezi ng'asiibamu ennaku mmeka? Era ng'ega nti waqalla ma yafturu yawma aljumaa, kyalinga leeya nnyo okumusanga nga ku juma tasiibi. Yes, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yasiibanga ennaku 3 mu luki, naye kyalinga kitono nnyo okubaawo olunaku lw'ejjuma lwonna ng'ate talusiibi. Kati abo Imam Malik na Abu Hanifa wagambira nti lusiibwa without condition. Hadisi ntuufu. Ntegeerekese. Kaakati endowooza entuufu na yaki ngambi ya Abi Dawud ne Nasai Tirmidhi ekoga eringa eri open. Ntegeerekese. Kaakati nga tuddayo bali abagamba nti olw'ejjuma lusiibwa nga waliwo ki? Either nga wakoze eki? Wasiibye obanga ogenda okusiiba Ssekkadde. Ntegeerekese. Si the condition eziwerebwa. Oba nga lugwa mu nnaku z'okola ki? Oba Arafa oba kikoge ennaku ezisiibwa ezimanyiddwa oba sittati. Ku lwa hadisi ya Bukhari ne Muslim ye bwino owabaga nti osiiba kuki? Ku Bukhari ne Muslim tosiibanga olunaku lw'ejjuma okujjako nga wasiibye before obanga ogenda kusiiba ne after. Ntegeerekese bannagaga. Tuli ffenna. Temusiibanga olunaku olwaki? Juma. Illa yawman qablahu au ba'dahu. Era endowooza nti illa an tasuumu yawman qablahu au nga nti osiibye ku jjuma nti ye nti eggulo wasiibye nti nedda, enkyo n'asiiba nti nedda nti lya. You get my point? Kati ekyo nga kitegeeza
hadisi eri ntuufu njagala njibagatire nti abagyesembesa kwagamba nyangu ya ekutegerekeka nti nabbi yasiibanga Friday ng'aliko ki yaliko kondishoni. Why? Kubanga ffenna tukimanyi nti yasiibanga Thursday era yagandi yasiibanga Thursday ne Monday si bakiri agandi naga nti zeze ennaku emirimu ze zikola ki ayagala janjulwe ng'akoze ki agandi okuga nti yasiibanga Thursday ate ne bakugamba nti ejjuma teyamuyitangako ekitegeeza nga y'okusiiba ejjuma kondishoni yali emaze okutuukirira asibya Thursday my dear. Katayinza kwesembesa hadisi eyo nti nabbi kyalinga le yanyo obutasiiba ddi Friday ng'ate omaze kitegeeza nti Friday ekkirizibwa okusiiba yokka no ddayo eri emabega olabe nti abaffe ojja kusanga nabbi ku Thursday yasiibanga kati wenu ku Friday totale nabbi okusiiba Thursday Friday yali ategeeza nti yes tufune ekituufu kwagamba okwesembesa hadisi nti leya nnyo nabbi obutasiiba Friday tekikumala nti okkirizibwa okusiiba Friday. Tutegeera tulina hadisi ziri endala kyekyo kyembagamba bulijjo nti mu bintu ebisinga okutuleetera obuzibu muntu kusoma kitabo kimu agenda nayisa fatwa ng'ekitabo lusi kyasomye nga bonna abayisa fatwa bali abakulu ekyo tebakitunulamu si kugamba nti tekiri mu bitabo ebitunulwamu kubanga ebitabo nabyo biringafu nga mubaga nti muyingira mwena ne bagaa gundi atuuse mubaga nti I was with him same interest tusega n'omubuuza nako ne banjula mulala nti hitwa kitebandabye katuli mbanjulu kati waliwo n'ebitabo nga tebitunulwamu nga gwe kyewasomye kyokafuwalizaako abalala nti igoola wa imaamu mulamba amanyinya ebyeddiini kitabo kya ddiini yasada si kitabo kya ddiini buli omu kyasookerako naye toyinza kusanga oli ng'awandiise nti references zo zojjeemu yirimuyo nosaako yasaluna kuba gye wasookeramu munfunya bulungi nnyo kaakati muleme kusoma kitabo kimu n'ogenda mu bantu n'ovuma ensi yonna oyinza okusanga ng'ekitabo ekyo oli yakiwandiika n'ennyini yabivaako dda kye yasookerako yennyini ko omuntu ava ku byayogedde yatuuka ina alaba ebikulu. Imaamu Shafii mu mazihibu ge yali agamba nti bw'okwata ku mukazi omukadde tapunguula wuzu nga ne bw'omukwatako ne shahawa n'obwagazi. Kati olw'okuba ye yali mu society nga tibawasa baki bakadde nga ge mazihibu gakola ki gali mu Baghdad mu Iraq. Imaamu Shafii agenda okutuuka e Misiri n'asanga akavubuka kali ku sugar daddy kanyonyogera kakisinga n'akyusa amazehebu n'agaa buli ekigwa wali wakironda nkyusiza amazehebu gange n'omukadde apunguula wuzu. Munfunye bulungi nje kakati saagala oyinza okuba osoma kitabo nga madhihibu qadim si qadim mumbathar gaggwawo tigalina mu makadde gaabalekebwa dda. Kati gwe waliwo omuvubuka
yagenda n'ava ebweru ng'alaba wadde najja n'avuma omuzeeyi n'abavuma najja n'ekitabo naye bwe yajja n'ekitabo yagwamu amaanyi nti bwe yali oli yambuuza osoma mu kitabo ki n'akyogera omuzeeyi n'agamba omwana we leeta ekitabo kyange ekyo naffe asome nga tutunula mu kyaffe ono n'abikkako n'atambula ng'ategedde nti nabo ebitabo babikola ki babirina kati please ebitabo byogula sigwobeera n'edishoni eyo yokka oyinza okusanga olina edishoni ya 8 niweebuuza nti abaasoma ey'omusanvu ey'omukaaga ey'okutaano ey'okusatu gye bali era tozirina kati nga kitegeeza nti kitabo bakisoma dda kulaba nti edishoni yakumeka nti ya 10 tuka nti kitegeeza 9 baali bakisoma nikigwawo ne mu libraries nikigwayo nibakuba ekirala kitegeeza abantu basoma kati mbeegayiridde saagala mulabu ne busiraamu nga mutandikira ayemu yokka n'olamulirako obusiraamu kati back to the point nabbi yali asiiba Friday ekyo kituufu naye okusinziira ku hadisi ziri ezitulaga nti yasiibanga ki ekitegeeza hadisi eno eyoga nti tosiibanga Friday okujjako ng'ogenda kusiiba Thursday oba ng'ogenda kusiiba neki ne Saturday kakati awo omuntu okuyimirirawo naga nti Saturday tebagisiiba you get the point kakati aba hadisi eno tagitegedde Saturday tugisiiba azonga waliwo ensonga yayo nga bwetunakiraba you get the point kakati hadisi zonna zitulaga nti Friday bagikola ki bagisiiba nga waliwo ki ensonga conditions bwe ziba teziriiwo tetusiiba ki kugaa tetujawula nti Friday tugiwe ekitiibwa ekisoboka ngenkya sigenda kusiiba Friday ku Saturday sigenda kusiiba ntegerekise neggulo saakoze eki si waliwo naziri si arafa si kusiiba kwa Dawudi kuga waliwo kituuka kuba nabbi tayinza kigaana ate nga tikiyinza kutuuka njagala mukimanye nti okutegeera ewaka nti tewali kyakulya okusiiba sunna tekitegeeza nti tumale kutegeera nti ewaka tewali kyakulya si sunna nti okutegeera nti wali kyakulya olyoka osiibe si sunna era siga nti buli lunaku wabuliddwa ekyokulya kiri sunna okulusiiba kati okusiiba sunna tekitegeeza nti eka watabulawo kyakulya kiri sunna olusiibe oliwo ekyo kimu ekyokubiri tekitegeeza nti buli lunaku lwotalina kyakulya kati nawe tuluteeka nti mu nnaku eziri sunna okusiibwa lwe lunaku lwobuliddwa ekyaki twalisiibya covid yenna ne President Museveni yali badde agamba abantu ndi musiibe kubanga alina baseeka be ate atalina kyakulya bamuga atakola ki tasiiba agati nabbi yali mulala nnyo nabbi yali ki era tujja kisoma ekyo insha Allah kati back to the point Allah wanaatuwadde obulamu tujja kuzaako ekigamba nti kulwako lwaki olw'ejjuma lwo tetulusiiba ntegerekese kulwaki yatugaana okulwawulwa mu nnaku ezikola ki ezisigadde tugaa nti lwo tetulusiiba mu nnaku ezisiibwa lwaki yatugaana okulwawula ntegerekese baganda bange inshallah lunaddako tujja okulabaawo why olw'ejjuma nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okukola ki okulusiiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.